Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira osibye yotya ampuliriza. Eyakoze olwaleero weebale. Wonna wosinzira tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira. Eyakoze olwaleero tukwebaza nina Siraje Rubwama nina Ahmed Katerega Musaazi. Charles Romshana takutte budde musuubira ab'ebutambula mmanyi nti retreat ya Nuupu yawedde nabo mbasuubira. Ampuliriza Gasimbagana ne bannamawulire. Katerega buza abantu. Abatuuliza munno mwese mutebasaba ne banyabo mwebale gye mukola abafunidde mu bozaayoza abafiiriddwa ne mbasaasira waliwo bannyinaze Hadija ne Amina ab'Ibulando maama waffe afudde olwaleero mukyala Kaseera mukadde Kaseera Nakuya omugenzi Haji Kasimu Kibinnya aziika leero Bulandi ssaawa 10 tusaba Munyazi Mungu amusaasire nane mukanda wange Muhammadu Mawanda mulwadde ngando musabira naye asuuke ate nsabira n'abasiraamu beebaza okusiba n'okubasabira bamaleko omwezi guno gwa Ramadhaani obulungi ddala n'abantu ba Katonda bonna mbasabira ssebo era mbalamusiza. Kanaga bw'oba oleeta kaawa leero tulimu babiri ffekka nze ne Romshana. Aisha buuza abantu. Bana mutuwa mu nsawo ekyo nakyo. Ekyo nakyo akiwulire nti abantu tujja mutwala mu nsawo. Abatuwuliriza musibye mukyano mwebale gye musobodde okwekolera. Abawaayo obudde okusaba Mukama Katonda ne basabira ensi yaffe n'abalala mwebale. Abayise mu bizibu eby'enjawulo twekwase Mukama n'abayise mu birungi era twebaze Mukama kubanga yagaba ate era yajjako. Siraje. Abatu uliriza yonna gye muli bamusizaako nnyo abafuniddemu ebizibu Katonda basaasire n'abafuniddemu mwebale nnyo neebaza nnyo abasawo b'Nakasero bakoze nnyo hospital okujjanjaba mukyala wange n'awona. Siraje ogaggawadde abantu abajjanjabira Nakasero tebaba baffe. Obusiraamu bugamba wasa omukazi lwa bulungi bwe wasa famire ye n'ekyobugagga we kati omusajja taata yasasudde miliyoni 7.88 nze yagendedde kabalaza n'ensasula emitwalo nga 64 naye avuddeyo leero okusindika kagundi weewozeeko neebaza mujjawe gamba mashallah mujjawe shira amujjanjaba ebbanga eryo lyonna ng'ate bwajjanjaba n'omwana waffe naye ekiwoko bamusiibudde ajja kuvaayo. Ampuliriza Gasimbagana ne bannamawulire. Siraje amawulire mu bwangu. Amawulire otandikira wano mu Uganda palamenti eri mu kukubirira okulaba nga byeyagala okumalayo ebimalayo naye kisinze okugira ennyoko gy'emisolo egijja buli kiseera okuva mu minisitule ya Bahati ne mukulu ne mukamaawe basooka ne baleeta abiri ne bazigoba ne baleeta bakwewola emirundi ebiri nga mulimu n'ez'ebibira bibaatemanyi nabo baagala ssente bazizeewo naye ekisinze obukulu nti eggulo bakoze retract ne bajjako emisolo abiri ne bongeza ne bagateeka ku mafuta mutwalo kyendaba nga nakyo kiri dangerous ekyobuvunaanyizibwa okusinga si mutwalo Siraje kikumi buli diesel ne fuel ne bongeza chapati kati chapati kikomando gye kiriira ku bbeeyi bonna batogendereza Siraje amawulire va mu bikomando so Nuupu nayo yalina retreat ebyavaayo batubuulirako katono tusinza kwetantala kwogera ebyo gye saali tulina omuntu omutu Swahaba ali wano omanyigaddeko byabasajja ba Saddam Hussein batulanga babawera ng'abawera mu maaso ga Namulondo nalaba balayiza ssebo nga babawezesa ndowooza munaasobola mubba okuba abamawundooza badde tebalina nkuli ya kuwera na kugira ekyankwanzi nayo olutula lubali lugenda mu maaso president yagendayo n'abaako byayogera ebira tetunnabifuna bulungi naye seeke naye olwayo endowooza eri mu lutuula lwayo okwogera ku nsonga nnyingi n'okulaba fulaga beyala waayo ku kifo kya sipiika ebyemmotoka bya Bobi bigenze biwanvuwa naye kati waliwo challenge ya extra money 249 bagaseemu nga zirina kuba 337
abakola ensobi baali bangi nnyo yise biki Fransikire naye kati tumanyi bagenda kukola lawyer wa Bobi Wine agenda mu kooti banyonyole engeri gye batuuseemu ku muwendo ogwo nga si emmotoka esoose okukwatibwa. Eno emmotoka ya Bobi ey'okusatu ndowooza okukwatibwa ng'oggyeko ziri zitundu ezikyatubidde mu Arua. Gavumenti bajeti eyagala emalirizibwa naye nga Lion Share nga bulijjo egenze mu byakwerinda okusinga bwe basinze okufuna Lion Share mu Honorable Mwanga jatunyonyola nti bilioni 7.7 ze baagala naye nga nyingi nnyo ku bino. UPDF yagezezaako okutaanya mukwano gwayo n'abamawulire ate yo poliisi n'evaayo n'efumita munnamawulire Kisowe NTV n'emugamba koolabe kati tetumanyi oba naye efunayo omupiira baguli ba netball. Nairobi kati yefuuse ekiddukiro kyaffe Lodmere yakomyewo ng'atereddemu Segirinyaga akyalina ebituli mu bitundu bye eby'omunda mu mawuggwa alabika alina byeyalya. Ne DRC yatuzizaayo mu kooti ng'eyagala sente eziri eyo mu $1 million 4,300 olw'ebintu bye twabbayo. Siraja ebyo by'oyogedde ku DRC ninawe nabeereraawo nenga zino zonna sente Uganda erizisasula etya okutuusa munnamateeka omukugu bwe natuula naye mukulu w'ogalo nanga nti ebyo toyono nabudde nti egyo emisango gye batwala mu international court bagiyita International Court of Justice nti egyo gyakunyumyamu nti munyumyamu ne muwaaba nti kubanga mulina okukola bino ebintu bisatu wammanga. Ekisooka nti bw'omala oguwaaba n'ogusinga ng'ogumaze ekisooka nti olina okufuna anaaguteeka mu nkola anaakakabali be wataddeko engaso okusasula nti olina okufuna owa Police International ajja okukkiriza okubakaka. Kati asooka nga nti olina okufuna resolution ya bagitali UN Security Council. Bw'omala okufuna resolution ya UN Security Council ba members ndoza bali 15 bwe mbasiri mu kyamu omuntu ayinza okunzijukiza naye abo ofuna majority yaabwe naye nga kubali abataano ab'enkalakkalira tekuliiko n'omu avudde aganye bonna ne bakkiriza nti weewaawo. Kati ate bwe bamala okukkiriza weewaawo n'ofunayo n'eggwanga limawale nga Amerika kubanga Uganda nga eggwanga eryo lina obwamawale lijjaga nti nze nja kuyamba tugende twenforcinge tie liteekemu sente liyingire likube naga nti interest yaabwe abo abakukolerera ebyo baba nayo ebeera nnene nnyo. Kati nambuuza nti ku Congo ne Uganda nti oyo mawale wanajja kukola ebyo need war. Of course it is by force. Yes. Kati era nagenda okwawukana naye twasinkana mu parking ku game bwe nagenda okumaliza konze naye kakati kyongamba nti ababiropa bino baba tebamanyi nti nti amawanga gabiropa nti they are good for growing the jurisprudence around the world. Kati yenga munnamateeka gumunyumira naye nagwamu nnyo amaanyi kakati ebyo ebyangu njagala kumanya nti gwe bowabira bwe bamugamba nti onookola kino akikola tatera kukikola. Mpozi wano aswa otwalemeddwa okusasula ayo mini okuzimba layini z'amasannyalaze nga amaze eddaamu emyaka ena tulina okusasula $1 million 10 last year twasasula this financial year tetunnaba naye nga n'amasannyalaze tetubakozesa kuba layini zaako tulema okukola ki okugenda bw'okomawo mawulire olwokuba mugendeyo nga mukkaanyiza nti munijja kugondera ebivuddeyo era olwabimala amagye ga Libya ne gagumbulukuka mu kitundu ekyo ekya Chad olunaku lweggulo ndowooza beeba okumpi bwe tulinawo eyali ssaabalabirizi Ntagali yeetonze nagamba wandimulese
nenga tunagenda mawulire nnyo tunagenda ku mukulu oyo tunagenda ku mukulu oyo ndoza mukulu kibazo wandikiterezeza nti International Court of Justice erina amaanyi ekola challenge eri nti okukiteeka mu nkola execution bayitagawo execution court n'obwebyo nawe ebiri bikola tuwetaga kukola nsobi bakutwala mu International Court of Justice gukusinge lwokantolooza engeri gye banayitamu okufuna court order court bailiffs n'ebirala kitwalako ebbanga because one day kiyinza okukujjira ne bibaawo bailiff wa international omanyi wano e Kampala tulina bailiff bamuyita Kirunda ye kafulu okuteeka ebiragiro bya kooti kati International Court of Justice yetaaga epangiseeyo Kirunda waayo. Peter oteebereza you assume tetulina interest ya kusasula wayinza okuba balina interest y'okusasula naye nti bano batubanja ne babasasulira nabo ne babatemera nabyo bibeerawo so ekyo kirala Muhammad Kibaade seeka bwe tutyo bwe twafiirwa ebintu e Bungereza okugenda eyo olwokuba kooti eyo mugigendamu nga mukkaanyiza saidi zombi waliwo oludda wano olwatupasuweedinga muffe nti tugigendemu abantu bagamba lwayagala tugira ki lwaludda lwabaala omusana nti lwayagala tutomeza naye bambi ndowooza sikyali ekyo omusango gwatambula butambuzi kuba ndowooza twalina ensonga lwaki twali ekkongo tubadde tulina okubeera ekkongo ebbanga lyonna kubanga esafe benizia negative forces za wano kibazo ekyoli omukulu nkivuddeko ekyo omukulu bw'akola ekyo eba tekyali siini era gaba mawulire still kyengamba kati eri tekyali nsobi engeri gye yakikola tekyali nsobi kati we are free waliwo process gye bagendamu kakati tebaliwo wano kamba siraje mukulu Peter Kampoze kubalokola abaana nabasomeramu era bukyamba usirabangayo balokola ebesimbu ngaabo abali ewaffe abakyakyo mu Uganda esemba buli mu kirokole baliwo ne wano ekawempe wano we wali headquarter yaabwe bayitawo mu kirokole mu mukaalo omushana omwabo nga nsituka nga ngende ewaalo omushana nga mwasaba nsaba kwetonda nayenda ku mukazi oyo ne muzaalamu omwana oyo era nsaba onsonyiwe nera omushana obanga nga nti ansonyiye ne mukyala we ng'afukamye ndowooza mba nazze ne mukyala wange nga ne mukyala wange naye agamba nafe bwe batyo bwe baali batambuza babye ekintu omanye ffe ewaffe eyo mu sekita yaffe eyo bino byemuyita wano ebyakabi nnyo eri bidyawo olumusitonomu kati nange bw'ojja okuneetonda omukazi wo namuzaala mwana nange kibazo sore nange ow'omwinamu babiri awo tuvuddewo seeka Muhammad Kibaate naye yaresignize abadde yakalondebwa okukolanga Supreme Mufti nga banoonye ow'enkalakkalira ekintu yakitadde naye mu bigambo si fitina kooti wiiki eno yalangiridde mu butongole nti Nabiira ne bba balina okuba mu bufumbo bwa kibulangiti nga bafyalinga enju buli muntu alinako sayidi amawulire ga Siraaji gonna kibulangiti nga bakimazeemu emyaka kati officially buli muntu asala wa munne okujjako omwana wa munne amasannyalaze omulala wa munne amazzi olinayo kamera zobalabirako sirina naye kooti yatudde waka wennyini eyaviiriddemu awo mu kaseera kano ye Profesa Balyamuleeba bamugwegwe ensonga zigwe toddamu kulinnya wali naye bali baddemu okulinnyawo paka nga omusango guwedde so ensonga endala eya omukulu George eyatta George Floyd naye bamusalidde emyaka 4 famire negamba era awo kale ebintu bijja kgenda bulungi ebiri Ukraine Russia yagezezaako okulaga ensi nti gyeyamagye neddamu ate negezesa emizinga ku nsalo saidi endala tetunnamanya kiki kigenda mu maaso naye nga akawuka kano akagundi wiiki eno kakoze bubi nnyo India ate nga bebamu kubatuwa eddagala naga ntugire kati lyetulegemesa kati ate Amerika yabadde egambye nti ebyo tugira linda waliwo eddala libaleese ebyagala okukozesa yo ya doozi emu terigenda mu doozi 2 ago n'amalala ekintu kya India kiri critical because lwansonga India health system yaayo nungi
bwogigeraganya na health system ya Uganda kati woba abantu akawuka kagikutudde banga tudu nnyo just wave mungi etandika negikutula nosanga India teyina oxygen supply. Yeah, of course you're dealing with the 1.5 billion people. Yeah, I agree, but they have a very robust system. Actually, Charles, it's natural interesting. India inensi bili mu India India y'abalodi gye nasose okubira Charles, I mean Sirajo Olwali nti agende nakasero eyo health system tadde health tourism w'ekika ekyawaggulu India ekola nnyo nate health system ekolera bannansi bano bakawunya ntuuyo ebulamu era bw'oba mbadde mpuliriza different stories eziva ku side eyo ngabaga nti twagala naffe tubeere n'eddwaliro nga babadde baliyita Apollo something erisinga okuleeta abagwira nti nga liri ku buli muyindi naye nga teriri. No, of course with 1.5 billion people e Buyindi in a day it's going to be terrible. Naye ffe ssebo nze wentambula onansanga oxygen kulwakitendereza Katonda nenga tumi ekisinga obukulu kyetwandibadde tutekingamu interest yesterday yabo bekisinza okukuba babadde bagemeddwa babadde tebagemeddwa nze kyo nkiyinamu interest ng'omuntu. Is it a response to the immunization that is going on oba kibakubye? I think ekyo okusinziira ku bitono byempulira amawanga agasinze okugema embeera yaga improvinze nnyo erimu ku mawanga agali gasinga okufiirwa abantu ku speed mu Bulaaya ng'ogyeko Spain ne Italy abaasooka ne France yali Bungereza yafiirwa abantu bangi nnyo. I think in terms of population ratio yasinze okugema abantu abangi agenda nakuggula ebisaawe n'ebivvulu kati wetwogerera ayagala kutandika kuggula bivvulu. Abamerika bateebereza nti bajja kuba bagemye abantu baabwe abasinga okubeera vulnerable by I think oba lwabadde lwaleero nabo era bali waddeko. India ekimu ku bibugibonyabonya busuubuzi be batuguza amawanga amankuseere gonna eddagala ery'okugema lino erya AstraZeneca liva Buyindi naye ekkolero eritukolera eri e Buyindi the Serum Institute lyagenda okutandika okukola nga ne order weeziri lino ligenda Angola, lino ligenda Uganda, lino ligenda Gindi. Kyatwalira Prime Minister wa Buyindi kukuba kigere ku ttaka naga musaaga temujja kukolera wano nga lyemukola lyemutikka nga wano abantu bange tebakola ki kati ne batandika omujjukiza amateeka g'obusuubuzi naki naga nti bw'oba oyagala tujja kusituka tugende tulikolere Pakistan kati nakkiriziganya nabo ndowooza ku buli lye bafulumya bwe bafulumya doses 10,000 asigazaako 4,000 but ku population ya Buyindi 4,000 is 40% of what they produce is very low. But twesabire ekyo kitegeeza nti abantu baffe yonna gye bali bakimanye nti ng'abantu baffe bwe batandika okutambula covid yakola ki gyali. Gasimbagane ne bannamawulire Aisha nina omuntu abadde akutereeza wano mu Luganda naye kati omusajja ali e Bulaaya atereeza ati Aisha ali e Uganda agambye nti Aisha tebabuuza mwasiibye mutya ku makya babuuza mwasuze mutya nga mulaalo sibireje kati eri agambye Romshana n'ekibazo mbu kyandibadde kyabuvunaanyizibwa essaawa eno ffe naffe kaawa tumuleke olwaba asiibye mu studio okusobola ekisiiba okutuuka obulungi beetaaga nga bawulidde n'akawoowo k'emmere eri saving kata utano bali tuyamu amagi nebera ebigenderako. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba pira kibazo mu studios ejikwanjulira Elia ina mangambo okwebaza nendoza njabbebaza off the microphone siku muzindaalo kasita yategedde nti message yenjifunyi. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba pira kibazo mu studios ejikwanjulira Siraje Rwama
Ahmed Katerega Musaza, Aisha Kabanda, Charles Romshana ne Muwanga Kivumbi. Wiki eno Muwanga ngenda kutandikira uwo. Wiki eri ewedde nali nengamba abantu nti parliament olumu ekola ekigambo ky'oluzungu bakiyita showboating. Ne bajja ne bakolayo ebibalabisa bani abamemba ba parliament ne bakolayo katemba ne bakuba emmeeza ne beekyankalanya abantu ne babalana ne baga parliament eboggodde erumya amannyo showboating lwaki bayingiranye mu byabavubi kati minister wa finance mukulu Matia Kasaija yagenda mu parliament nekuba emmeeza negambi no tubikugobeza tukoze bwe tuti naye mbadde mu interaction ne olw'obupakasi bwange nfuna aba accounting officers aba different MDAs bembeera nabo nanga nti affe twagenze nti twabaddeyo mu parliament nti ebyaffe ne tubyanjula nti era awo twavuddewo ebyaffe byawedde neno gye tuli tulaba nga budget erimu okusika omuguwa erimu okukola ki nali nyumyamu ne munywanyi wange omu ali ministry ya finance omu ani kibazo ebyo biki omanyinze kyenva sagala kenda mu parliament. He is sometimes arrogant. He is sometimes arrogant. Era nti omanyinze ebyo kivula basagala genda mu parliament nti parliament eyo twajanjulira budget eno ti namba bukolokolo ti practically budget nga bwe tugiyina bagiisa kyenkana kati nti ebiika bijja kitundu ku kitundu nti kati minisita waffe baali bagoba waaki okujjako okulagamu ab'amawulire konze ti ekirungi Muwanga gwe nnina wano parliament eggwako di May meka 12 bagambye bano abajja nti May bajja mufunako kitundu n'abafuluma bafuneko ekitundu kyendowooza nti kirife. Muwanga, what is the status of this budget? What is this hulabalu kubi emmeeza? Onkoze bubi n'ongambira wano nandibadde kuleetera kye bayita budget ya Uganda njagezaako kuyitamu ebintu ndooza n'ekitabo nkiyina gwe wakimpa olina kya budget framework paper BFP nakati abatuuliriza budget ya Uganda ebamu ebitundu okyokusaka bino wamanga byabaawo tulina ebintu ebitu ebigayidinga eggwanga okukola budget. Tulina NDP3 National Development Plan. NDP3 yeraga bituteekeddwa kuba twagenda mu kibayita program based budgeting yeteekeddwa okulaga bintu ki eri so detailed nti eraga olugendo tulina okutambula na biki bitulina okukolako ne sente ze tulina okubiteekako ku buli kiseera. Era muteeka erifuna erikola budget baga nti budget ya Uganda ene complyinga tulinawo ebayita Charter of Fiscal Responsibility. Eyo ye document government nga yakagenda mu buyinza yeba ya myaka egyo 5 jese ng'otunudde manifesto yo na biki n'oteekayo Charter of Fiscal Responsibility mu parliament oba eri eggwanga oyino ekisi parliament siterekero lya biwandiiko nti eggwanga oyino diraga Charter of Fiscal Responsibility. Kakati ne tubaawo neyo NDP3 ne tubaawo ne kati gye bayita budget framework paper. Kati bw'oleeta budget eno esemba eteekwa okuba ng'eri kye bayita aligned. Actually nga tonatuukana ku framework paper wali muyinawo guiding nga bagiyita medium term expenditure framework ega nti mu myaka ena egijja wano we tuprojecting okuspendinga tujja kukola bwe tuti ebyo byonna gavumenti biri mu teeka bayita Public Finance Management Act mubabiteeka nti boteeka okutegeka budget y'eggwanga. Kakati baleeta budget y'eggwanga ya buwumbi nawawone bye tulina okugumirako. Amabanja gaffe
tegali suka 50% of our GDP. A guiding principle. Guiding to who? Mwe olwokuba nti muli balungi nnyo mwerowooza mwate tusuka ku zino o nti abawola abawa Uganda sente be bagamba kasito suka ku zino twate tukyawoleka. Well abatu kugamba mulimu ebiri international kati accepted mu World Bank nti any country ereme kufuuka nsabi Peter una interest nti mulirwanaawo tafuuka very broke ajja kukola biri bye yakoze ne mukyalo genda mu bbaala kunywa omwenge gw'ebbanja ne bagamba genda temwirana za kulya genda tewali bwingi genda twina za kulya n'olwekyo mu nsi yonna twakanya nti obwavu naga Peter Chit buli omu alina interest okulaba nga oli togenda mu poverty mu bwavu because ojja kufuuka danger ku bayina n'olwekyo ku international nebega nti bw'oba weewola nga ogenze mu lending institutions zonna wandibadde oyimiridde booti batula mu bitabo byo olwaleero Peter ogenda okwewala Bank of Uganda enelon erina kye bayita credit card yo wali bw'oba olinayo akabanja mu banka yonna akalalalala k'otaasasula n'ogenda ewaani ewa Rwomushana eri banka erina okukukiriyalinga ega nti mutadde oyo otherwise tujja kudduka woono ogende woono ng'ono tomuwadde so kino kibeerawo kati budget eno gye baaleeta first of all look at this budget eno yegenda okututwala ideally mu myaka 5 emiki emirala yentandikwa it is a statement budget ya intention ne ya government enebetuta obuyinza oluvannyuma lwa myaka 5 wano tebikola makulu kubanga ebiseera ebisinga government ziba zezimu abantu tebamanyaawo kyanjawulo nnyo kikoze eki naye buli luvannyuma lwa myaka 5 ebeera milestone mu by'okutunuulira byenfuna y'eggwanga kati abasajja abo ne baleeta plan bagenda okugireeta payiti nga tuwuliriza NPA National Planning Authority yekola NDP3 era yeyina responsibility okutubuulira okutula mu budget nega nti eri aligned nti ekwatagana bitutaddeko essente bye bigenda okutambula kati Kasaija aleeta budget ye amazima nga tekwatagana process ya budgeting ya parliament erimu stages 2 kyovolo oli adde abikugamba erimu ze bayita sector committee zitunula mu budget zikola report mu budget committee zitunula mu buli sector sector budget committee tetunula mu buli sector tutunula micro ne figure macro ne tunula ne figures ezivudde eri mu budget committee ne overall responsibility to recommend a budget to parliament teri ate mu sector ezo eri mu committee era committee yetwala report yayo mu budget mu plenary ne bagidebatinga nene plenary ne bemaro gidebatinga era girecommendinga gireta ku budget committee eno gye analyzing ebyo alignment bichi so Kasaija aleta budget ye nga completely and also teyogera na national development plan 3 teri aligned ku budget framework paper dia tuwedda netugikwataganya nayo n'olwekyo n'atuuka ne ku level mulimu ebyangu nga biswaza Peter ate nga gwe oba bitunuulidde wano ku surface bitono for example n'ogenda Kasajja n'ogenda mu budget n'oleyinga sente zoyagala because oyoyingayo sente mu bill n'otuuka gwe otuleetera ate gyoyagala tuyise nga wali 7.6 trillion otaddewo 7.7 trillion mu maaso ag'omulabi difference ya 0.1 mu trillion is a billion is 100 billion netugenda ku sector endala just ngokoze sample netukusamplinga ku sector nga nayo ewali 2.1 wataddewo 3.4 kukino kyolese tuyise ngero yongeddewawo obuwumbi bumeka bubiri kati across the board ogenda okuba tunuulira nga bagenda basuulasulamu ka percentage ka point naye nga point ekyo covid kyekoze obubi government
Chobola no bawa trip bagende baleka kuba na budde bwetegereza nnyo budget okulwaki otunulira ebintu by'abantu ennyo kwotyo olabe point kakati point nga billion kata across the budget ng'osanga abasajja bataddemu bu point butono olumu osanga billion ziri 2 endala ziri kati butono babuteredde mwani ndaba zona zaabwe andi kakati nze kubulira kali nga tubabuuza bino lwaki tebikwatagana na bino bigwa ne fundamental kati kampunzika ku budget ya Uganda eyina for example 2 things buli omu munnagugwanga byalina okuteeka mu interest kati olwokuba twagenda program based money budgeting waliwo ebiri clear. For example, tulina gye bayita governance and security. Governance and security eriko 7.7 trillion. We wabadde 6. Kati we wabadde 7.6. Take as it is. Ne tugenda ne item endala eddako. Mu governance mwe muli ki? Mwe muli ebyokwerinda? Mwe muli security. Mwe muli ne parliament. Mwe muli nebyo byonna governance generally. Ziriko 7.6 trillion. Kakati n'ogenda ku figure endala tukwatako ennyo. Bagiyita ya treasury operations. Bagita ya interest payment. Interest. Okusasula. Amagoba. Kuze twewoze. Both domestic na amortization. Amortization is ezivudde ebweru. Amagoba getugenda okusasula ku sente zivudde wa ebweru. Nga kuliko another 6.9 trillion. Ompulidde? Revenue collection yo eya Uganda. Oji project nze togena collecting obuwumbi amakumi aga anatere okulekeraawo okuwandiika 22 ye revenue collection kitegeeza trillion kitegeeza nti ku sente zo zogenda bino omuzungu tagenda bikuwola zino zo omuzungu tagenda zikola ki zikuwola kakati kitegeeza nti ku sente zogenda ocollectinga sector 2 zigenda kutwalako 15 trillion. Security na kusasula machi magoba ezo teri muzungu agenda zikuwa teri donor teri grant okujja nga bakusonyiye wali kakati ogenda kuteeka highly indebted poor no problem is siza abazungu yezo zaba kibazo za chikubo ideal okenzo gamba za chikubo okay wanzinzo gamba zisinga za NSSF nenda aweziri wezizigamide kakati nga tubagamba nti basebo nga ulo basiko walinze percentage eya budget nga batuga bajisiko walinze ku 26 trillion siku ku 41 trillion bo 100 yabwe ngeri ku 26 trillion bagamba nti zino memo items debt refinancing ne interest repayment ne arrears tezigenda kusasulwa Peter nga tubagamba nti bachumuletinza amabanja ku bantu ababa supplyinga ga trillion 3 obatereddemu ebikumi bimeka bina obatereddemu billion bina obatereddemu billion bina ku trillion 3 ku trillion 3 obatereddemu billion bina you are far below 30%. Kati bano gogamba nti tuyina sente tuyina insecurity ogenda kusuula business z'abantu abeewoza amabanja abeewoza biki tuyankasaija for how long tunatandika okutambuza eggwanga bwe tuti nga mu NDP3 wavayo n'olaga leading sectors zijja okukola game changer notugamba tourism innovation nga go bigamba nogamba mineral development mineral because tuyinza okukwatwakana nansobya okusooka okugenda ku mafuta senga twasooka genda ku minerals netufuna sente netujjayo zaabu twandikoze sente zetwanditadde mumaki mu mafuta nga tugenda okutula ezo sector nga teziweza na percentage naye obulyako obwaliwo nga batya nti senga osiko walinga sectors programs zizonna ku sector ogenda kwesanga esinga obunene okutwala single sector egenda kuba mabanja ngekyo tebagala kiraga ggwanga kakati chovola bona gamba nti ground standing ate yavuddewo bagikyusiza
kaiba yavuddewo bagijje wano n'ogizza wano n'ogizza 10 ku mafuta litwala oba tewagijjeewo so n'olwekyo kyetwagala kugamba kyetwadde tugamba gavumenti ekyo yo omuntu wa bulijjo kimugambe kubanga omanyi go wagamba wano abantu nti abantu bwe baba banjula abali eri mu nju bwe batandika okuba enduulu onaamala nti gomesi yasenga nti wennakatooke awo ng'akuba enduulu enoga kati mulimu gomesi zaabwe babuuza nti road license tukyasasula nti batwongeddeko kati omunnyonnyola bulungi nti nezo otagenda kusasula mu road license bazitutte ku peteroli wedde wabaddeko road license in other words road license bajongeddeko naye kati this one is optional eriwa nyinza okubeera ku luguudo nga sigisasudde nga nkuba endobo ngokuba endobo so bw'oba osobola okuba endobo n'akasozi agati oyinza obutagisasula n'olwekyo road license teyavuddewo it is were just shifted to another form enforcement maybe simanyi lwaki kiri bakireeta anyway naye nga bebamanyi bebakireeta nti otandika okugenda okukebera emmotoka eziriko ogamba nti abantu baleme okumanya kikuyamba mind z'abantu kati ku budget yonna kuzitera ku road license n'okibawa kati bo ne batereera yes of course by'oluzungu n'oberekera bamuwa n'olwekyo in a nutshell kyetwaga kugamba bannayuganda kisebo kiri kya parliament kyekola grand standing semuju yaŋŋamba of course nga biruma obiwandikako ripooti ne bimala ne babiyisaawo naga nti nedda bembeera mu banka newabaawo omubbi abba nga nendi here place naye nga nsobola okulasa enduulu naye oŋŋamba nti sigirasa okitegere mwabadde mu kkuba nduulu ndi mu banka no nze njaga kukuba realistic ndi mu banka waliwo abba obusobozi obumukwata nyinza okuba sibukola naye nga bwennyinawo bwengalo zange n'omumwa okulasa ki enduulu kubanga kurane gye ŋŋamba nze gye nsomedde ne ŋŋamba nti ekibibe kibaawo bw'oba tosobola kijjawo na mikono gyo kikole ki kyogereko kati bano bagamba nti abatugamba nti showboating nti completely tujje wali tusirike tuwabeewo then debate eno yandizeewo etya I think what Kibazo is saying nti waliwo Mwanga Kivumbi ng'abawakanya then waliwo ne parliament yonna as parliament. I think Kibazo's comment is on parliament yonna nga parliament. Kyogamba kiri nti maybe parliament yategedde executive yagala kuba and it is one with the executive. No even if parliament etsimbaga bannayuganda bwategedde tibagenda kubabba as simple as that. Bemuterwanako Siraje chamu ndowooza kulw'abantu mu bufunze kati owulidde bulijjo mbona lero Muwanga annyonnyodde bulungi naye omuntu wa bulijjo kyateeka okumanya talina bajeti yonna kweyo gye bagenda okuyisa egenda muyamba okugyako okumunyunyunta kubanga mprocess ezo zonna batunuulidde amabanja ge tulina agatajja batunuulidde looni zetulina zitajja naye ekisinga obukulu batunuulidde ne ssente ze bayisa pakupaku okuyamba ku bizinesi obutono okwejja mu buzibu bwebayiseemu bwa covid. Kasajja yagenze okujaga nti nga bamugaa nti ssente zino Uganda Development Bank ate yaziwola bagagga kuzimba za simanya akamwesi wali kawempe akamwesi naga nti nze looni yange bagenda okudeeta bya covid nga ndi mu kusereka ye bwe mba nazijjayo ezimaliriza musango kigwe nnina ndaba nange nkola development mu ggwanga kati talinaawo waalaga nti nawaaba abatembeye abasuubuzi b'omu kikuubo gundi leshowet otherwise ate asaba busabi ndala nti mutwongereyo zino twongere okubajja mu bwavu bamugamba ebipapula nti siyise nabyo naye obuzibu buli bumu nti abantu abo ababiri either balina oluganda ku Prime 7 ne bakine kuba bibakoze kizibu bikola ki teriyo gundi Minister of Finance abikoze kutuuka ku stage gye tukola ki gye tulimu
kati bino byonna bonna abigattagatta n'olaba obuzibu bwe tulina okuyimirizaawo bajeti yaffe. Onalo Mwanga ayogedde ku ssente zaffe ze tukuŋŋaanya entono, naye tunuulira ku ze batwongerako, nga abamu ku batwongera ye US eraddewo travel ban gye tugamba nti ne bwetaba ne batateekako tetulina kye twagala mu America. Is it true nti tetulina kye twagala mu America? Ekyo kimu. Ekyokubiri, senga travel ban eyo ekwata egenda nga bwegendera nga linki yaayo bwegenda nti bwebakuteekako bagenda ne mu banking institutions zokolagana nazo, bagenda ne mu nsi zibakolagana nazo, racket netandika okugejja bwete. So nze ndowooza nti kyetugendako kaakati kinene nnyo kiddala ekitasoboka. Ate bakoze bubi nti abantu abandi badde bayigira ku bapya naddala abasinga obungi baba basazeeko ne bateeka ekyankwanzi nga balina ebirala byebaagala okuyisaawo. Kati bagenda kugwa mu kintu nga bamuwanga abatasobola kubabuulira nti kino kizze bwe kiti tebakimanyi. Bagenda ku implementinga kino nga Kasaija ayinza kuba nga akyali minister for another 5 years ne Bahati nga bali ku nsonga y'emu. Katerega owuliriza Mwanga. Manyi nti Katerega gy'akolera babajja mu Ministry ya Information ne babatwala mu presidency. Na mukwano gwange Don nga aganti nga tanaveri japa kasandoza naganti bagitani Citizen Interaction Center bagitwala ku heartbeat ya business ya government ewa president. Katerega ava mu Citizen Interaction Center naye ali wano nga Katerega. Kuzi n'okutangaza kwekyo siri mwogezi wa government ku ngeri ngeeyo, naye Government Citizen Interaction Center ngazi ekitundu kyagenze mu State House naye primary ya Ministry ya Information era ffe twasigaddeyo Ministry ya Information. Mu Luganda babayita bakadeyi ba government. So bonna tebagenze mu State House, abamu gye tulise ba ministry. Mukulu Mwanga annyonnyodde nekinziza neŋŋamba nti naye kuba bannalabaira mwami Oulanyah sitera kukkaanya n'Oulanyah, naye olwo yali ku TVM ng'agamba nti tuyinza n'okukoppa ne tuva ku sitayo ya Westminster ya Parliament ne tugenda nga ku ye China mu mwaka Parliament ne tugiyita n'emala omwezi nga gumu oba ebiri n'egira ki neeteesa byeteesa eyinza okulekawo ku committees okulondoola okusinga bonna okusiiba nga awo tubawa full time biki n'ebirala. Naye kati nze ekyange ekya budget General Moses Ole ali ono akyali mulamu, simanyi oba ne Hajjumba Masagazi ndowooza waali. Abantu abaaliko ba minisita ba finance nga tetulina parliament basomanga budget nga bayita mu ba technocrats ne beebuuza ku ba stakeholders nga tewaliwo system ene eyaba Mwanga. Ndabanga ebintu biyinza n'okuba nga byali beta kuba eno tumalirayo ebiseera nga tulowooza nti balinamu ekyamaanyi ng'ekyono omusajja kyagambye namuwulidde ku TV ng'agamba omu ku babaka ba parliament amukunamya nti bava wamu eri ewaabwe Rubanda, naye byakwogerako bituufu kuba bwe mba byenjogera ku lw'omushana bituufu si kikulu okuba fembi nti tusala ki tusala katongo. Intelligence kikulu nnyo kumanya bias. Mu information olina okujjamu kye bayita bias, kubanga ne ssente za COVID nazo bwe zaayisibwa n'ebyagabibwa up to now tetwabitegeera. Naye nze ndowooza nti ekisobola okutuyamba kwe kukendeeza emiziziko egy'ebituli. Ssente bwe baziyisa ne baga nti zino zigenda kukola kino, okuba ne capacity erondoola nti zikikoze, kubanga wali bisigala birira would sound ate nga ku ground ebikolebwa birala. Public Accounts Committee bwe wayita omwaka gumu oba ebiri n'okusoba n'odita general najja n'agamba ate tekyali bweki, amawulire ne gakuba emitwe nenga tegikyalina makulu. Obwo bwe buzibu bwange.
ne parliamentary system n'engeri ne budget system yennyini nze ndowooza tindowooza eri enkola eyedde y'abakugu okutuula ne ba stakeholder anti atula kitumala ebiseera okugitwala mu bapiza can I give information edda sente bazifulumizanga mu quotas of course ne kati bwekitibwa ekiri kati nga tebasobola kuwa quota ndala nga kujjako auditor general atunuddemu n'agamba ze twakuwa mu koota eri you have accounted for it wazikozesa bulungi kati ne bakikola omulugo ne bagamba the whole budget ekolere ddala okole report afterwards nsubira singa badda ku kyogambye kyandibadde omukulu Museveni yakijjawo but that was the arrangement ng'eremesa okubba bw'obanga wazibba mu first quarter nga tebakuwa second quarter kubanga auditor general okujja nga wayise emyaka ebiri n'atubuulira ekyali wano public accounts committee ne bakankanya abantu nga byayita history tekirina makulu omanyi Katerega oyogedde ku auditor general nga bwempaisha omuzindaalo one of the places that someone needs to do a thorough look at ye office ya auditor general nnyo baraisinga queries nyingi ate bwe batuukira okugenda wali mu paka nga bo bennyini be bagambye awano eno yali cleared. No, they trade in queries. Okay. That problem has been to be honest with you, nachukua kwa mukuru mwanga. Sigenda kuchogera. They trade in queries. Oli omuletera query n'omugamba wano sebo wabba bilioni 5. Katuku bilioni 5 mpako bilioni 2 nkuleke. Ya auditing. Walo first stage. Ne walo nije baita December to clear. Kati bakuwa stages 3. Achoka kodita na bagana naye wantuzatedde. Ezo bazita management queries. Management queries. Ne bagikuwa oba management letter ne mutunulamu ne muba wa response. Mba wa response. Ne mudda. Ne bagana cyane response yo. Tetumatidde. Ne muddamu final decision. Kati awo. Katono nnyo nze omuzikiza mwami Kakande tali wano. Twali mbyaffe by'obukulembeze bw'abannamawulire nga olw'ekibiina ekimu ekya Germany ekituteeka mu ssente. By the way, kati nga buli lwe nawe osobola okuba wa audit query, nawe osobola okuba where you can query. Naka kibazo bamuwadde zino I am very sure yaziridde. Kati nawe ne bakuwaako. Kyembadde ngezaako okugamba nti buli lwe twateekangayo tulaga bwe tusaasaanyiza nga bwe bitugobye ekyabamu oli n'atukubbirako nti omukulu ayagala yakabaasa kolo twagenda n'akabaasa naga n'ebitateredde nja bitereza temufa kibazo mu okugalo Katerega leero mukatuliki Peter obuzibu bwenfunye kati simanyi Katerega kyayagala kusolvinga bwagamba kituddeyo ku system enkadde kya proposing bano nda bati balina makulu omusana ayambye n'agamba mbadde n'obuzibu olw'okuba nti sente zibbibwa ne wamala kuyita myaka Parliament Public Accounts Committee ng'ekolera ku report y'Auditor General n'etandika okwekangabiriza nga byaggwa kati ono n'agamba nemba nga ndaba tetuyamba kati omusana n'agamba nti singa tuddayo ku nkola nga buli bakuwa sente oluvannyuma lwa myezi 3 oba 4 tebaddayo kuwandala ng'omaze nga tomaze kulaga bw'ozisaasaanyiza singa tudda ku ekyo at least awo anti Kahoza you remember Kahoza yukera Kahoza nga ali Auditor General awo yaleeta yafuuka ekizibu eri mukulu Museveni kati okukijjawo ekyo kyonna ne bawandiika the whole budget ebeera operational kasitaita so mukulu Museveni yakijjawo katasobola kukizaawo kozi yakijjawo bakijjawo babbe it was intentional Peter ekizibu ekisinga obukulu kyendaba ne budget eno ng'otunulira analysis ya mwanga nti budget ya trillion 45 nezigwamu njoza yakendeddemu zawunzise ziri 45.65 kanzuke kulaga tojja kumanya budget final figure bwenebeera kyova na buli obukiiko buli olunaku lwajjo ku Lwokuna baleta bagita kurogenda ya trillion endala 4
bw'omala okuggyako koligenda nga kugattako bagaseeko nnya kati wakati waleonaku tunayisa budgeti waliwo lumu twafuna ne kulogenda kunaku lwe tugenda morning ku ssaawa nnya gavumenti neringayo kulogenda tinazino muzikati the latest gye tulina nti 2045 45.65 kuzo ogambye obuse 2 n'obugwamu nga bwakusasula mabanja enjawulo wakati wakatabalika n'akasesigira n'akasenako kabala. It is interesting. Now ekisingako obukulu Peter nze kiza okunkwata omubabiro nti kuyo nga ffe ze bajja mu nsi ze bajja mu